Sabiti ewedde abakulu mu minisitule evunanyizibwa ku kirakyabantu, abakozi nokutekeratera eggwanga babitekamu engato okugenda mu ggwanga erya Jodan okuteeka omukono ku ndagano okudamu okutwala abakozi mu ggwanga eryo oluvanyuma lw'ebyo ebyaliwo mu mwaka gwa 2019 bannayuganda bwe baali beemulugunya ku mbeera gye bayisibwamu nga batuuse ku kyeyo okutuuka okufiirayo. Gavumenti n'esalawo okuyimiriza bannayuganda okugenda mu ggwanga eryo. Nti akakiiko kano kasaanidde okubeerako abakugu okuva mu bitongole ebyenjawulo ebya gavumenti. Mulimu ebitongole ebikwata ku leba nga minisitule yaffe abakozi, ne mubaamu ebitongole ebikwata ku kukusibwa okw'abantu, minisitule ya internal affairs ne security. Olwaleero akulira ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe ly'abakubakyeyo ekya Migrant Workers Voice, Kayonde Abdullah agamba nti tewali muntu n'omu kwabo abakwatagana n'abakozi eyabaddeko kwabo abagenze okuddamu okuteeka omukono ku ndagaano mu ggwanga erya Jodan. Kati gwe minisita enkya ne tukusanga ng'oyagala kuzza bizinesi ya Jodan waggulu ku lw'okubanga munnange tetumalina kumanya oba olina kampani speed ogijjawa because oba toli mu bizinesi gwenga regulator wandibadde we interestinga nnyo mu kunoonyereza abatwala abaana bano ne be batwala n'otambula nabo tambuke tugende mu mbuulire ekituufu kiri kiti aki kyemwagala kye kyalikoleddwa naye abo bonna tosobola beebuuzaako ogenda bibi as if you are now also olobingira kampani zo. Ono agamba nti bazze basaba minisitule eno okubateekanga mu nteekateeka nga zino wabula nga buteerere wabula Aggrey David Kibenge omuteesiteesi omukulu mu minisitule eno ono amwanukudde. Abantu delegation y'abantu nga 18 naye nga tukuliiko atwala abantu bweru oba association y'abo abatwala abantu bweru kebe eyabo ba representative b'abakozi naye nga bwe bagenza okunegotiatingira oba okunoonyereza okugamba okukola ku nsonga zaabwe. Tetukirinako buzibu kubanga tetukola mu minisitule naye kyetusinga okutya nti bye musalawo tebikwatagana n'ebyo bye tuyitamu. Kye twalibadde tukola kwe kukkiriziganya nti ensonga zaffe bwe tuba tuzifunye tuli kibiina ekiri mu Uganda tuzituusizaawa nti ku minisitule yagenda. Bwe zituukayo minisitule netukakasa nti ezifunye eneezikolako ejja zireeta mu nteeseganya n'amawanga gali amalala. Era kye tuzze tukola nze ndowooza nti toyinza kugamba nti endagaano eri nfu olw'okuba mwe temwagisaako mukono olw'okuba mwe temwatuula mu meeting gye baateeseza ku ndagaano eyo. Buli omu nga bwe ngambye alina obuvunanyizibwa obubwe ate n'ensonga ze tutunulamu nga tugenze mu mawanga gano zisinga ez'abo abakozi abaatwalibwa okukola mu mayumba g'abantu. Aggrey David Kibenge agamba nti ensonga ze baabaddeko zaabadde wakati wa Uganda n'eggwanga erya Jodan era nga baagala okumalawo embeera ebadde taganya bannayuganda kukolera mu ggwanga lino bulungi. Tetulina kye twagala kulaba okujjako okuwa service bannayuganda kuba bwe buvunanyizibwa bwaffe. Ministries zino ziriwo ku lwa muntu munnayuganda oba ali wano mu ggwanga oba ali weru wa ggwanga. Naye naffe twesanga nti si buli nteeseganya zibeerawo zikwata ku munnayuganda tuzituulamu. Enteeseganya ezo ziyinza okubaamu abakulembeze eryo eddaala liba lirinnye. Nga bwe ngambye enteeseganya ezibaddewo zibaddemu baminisita abatwala ensonga ze bateesaako. So gwe alina ekitongole kyewannakyewa ne bweba nti ensonga ezo gy'oli then funa omukisa w'onoowerayo ebirowoozo byo omaking sure oba nga bwe twakomyewo okuva mu mawanga gano jangu wano tuteeseze wano togenda mu mawulire kugamba nti bano bebayogeddeko nze sikiriziganye lwaki tojja wano n'osooka otubuuza nti ensonga kize mwayogeddeko. Kayonde Abdullah era yeemulugunya ne ku nsonga y'okubanga Uganda terina mubaka mu Jodan era Kibenge amwanukudde ng'agamba kino baakinogedde eddagala. Ekimu ku kyaleetera bannayuganda okubonaabonera Jodan kwali kubanga mwabakwasa abantu abo buvunaanyizibwa obubali ewala bwe gutaba mu lugube nga gwe gubali obubi n'okulya buno obusente buno obwa travel. Tusuubira nti ensonga eno nyangu nnyo mwandibadde mwerekereza ne muwuliriza ekintu kyangu nnyo eno bizinesi eza ssente kibatwalira ekyottula wansi ne musalawo nti tugenda kuzza tugenda kukwata ssente bwezi tutandikewo consulate mu nsi eno n'eno tusobole okukola bizinesi. Kitebe ekiri wansi w'ekitebe kyaffe ekikulu ekituula e Riyadh tube n'abantu Jodan. Ekirungi kyabyo nti omubaka waffe agenda okutuula e Jodan
mu Jodan mwennyini munansi waayo kiringa ekyokulabirako wano ekyamangu ennaku ezo nawulira owekitiibwa Godfrey Kirumira bamuwadde owa konsula owa Namibia Munnayuganda naye yakola ku nsonga ze Namibia wano so wabawo mu Namibia wano alina obuzibu mwami Kirumira yakola ku nsonga ze so naffe tulina omubaka aba foreign affairs baweereza ebiwandiiko bye gavumenti yeeri kasite mukkiriza bamunonyeza of course process ey'okukkiriza omuntu oyo ebampanvuko. Gavumenti ya kuno yali yayanjula dda enkola gye yagala okuyitamu okuyamba abakozi abali ku kyeyo nga batereka ensimbi zaabwe mu kitabu ky'abakozi ekya NSSF. Wabula Kayonde agamba nti kino tebakikkiriza nga Kibenge era amwanukudde ng'agamba nti si kyabuwaze. Totasobola kuwaako obujulizi nti kyabonyebonye kitegeeza mwagala tu exposinga mwekweke mu insurance musondenga ssente ezo mugende muzirye nga tekulina claiminga. Abaana abatalina bukulembeze bagenda claiminga batya eyo insurance gyoyogerako botasobola kulabirira abatalina bwe boogera nabo nga bafunye obuzibu ogenda kusinziira ku ki. Twagala fe insurance scheme ngeri comprehensive ngeri mu social welfare arrangements ngetunuulira okubudaabuda ngetunuulira okuva lwe tuva wano ate netunuulira ku onsite nga tuli ku mirimu era netunuulira nga tukomyewo kibayita reintegration. Ebweru betumanyi nti embeera mu bakolera nzibu nnyo bakozese eddirisa eno gavumenti gyeguddewo ey'okweterekera nga weesiimidde bakole ki batandika okuteeka akasente kaabwe mu NSSF kuba NSSF obutafaanana na muganda gw'okaweereza afunye obuzibu yeewola mu banka bakakwatidde mu akawunti ye ebya NSSF ebyo ebizibu byonna batobirina. Now oli wagamba nti minisitule okukubiriza abakozi abagenda ebweru okutereka ssente zaabwe mu NSSF kibi nnyo ffe nga ab'ekibiina eky'abakozi tetukisemba baagala kulya ssente zaffe ffe tugaa nti gano muweereddwa amagezi. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.